Yes, alright. Yekumidde ku mukutu good talent kola kyamaanyi era nga njagala okwebaza gyonna gy'otusizaako engalo. Yes, right now tukomyewo n'amawulire g'omukyala Zari the boss lady ate era nga wamu ne Bobi Wine. Omukyala ono jjukira ali mu ggwanga Uganda kuva ali mu South Africa naye ng'ate ekyamuleese gye mikolo giri egya Power of African Pool Table. Naye nga we yabadde abuuzibwa ku interview gye yakoze emu ku TV wano mu ggwanga. Yes, ababuuza oba journalist bazeemu ne bamubuuza bannamawulire ku nsonga ya Bobi. Jjukira omwaka gwaliwo gwa 2020 waliwo okulonda wano mu ggwanga Uganda era ng'omukyalo ono Zari yavaayo n'abeera ng'abuuza Bobi Wine nti alina ebyo ebyetaagisa byonna ebyetaagisa ebimufuula okubeera nga ye president ajja Museveni mu ntebe oba abeere president w'eggwanga Uganda. Ekintu ekitasanyusa abantu ba Nuupu oba abawagira Bobi Wine oba abagazi ba People Power ne bavaayo ne babeera nga balumba omukyalo ne bamugamba yeesonyiwe ebitamukwatako oba yeesonyiwe ebintu by'atamanyi asigale mu mize gya kukyusa abasajja nga akyusa engoye. Tujjukira bulungi nti Zari y'omu ku bakazi abazze nga baddetinga abasajja ab'enjawulo era nga bwe natandise kukolera list nnyinza okusulawo wano eno nga right now omusajja gwali naye mu mukwano musajja nzalwa ya South Africa era nga amannya ge ye Chopper. Era nga Chopper mbu yamala emyaka 3 nga datinga Zari eno banga yeegomba Zari ono kwe kumuwa omukisa. Naye bwe bamubuuzizza ku nsonga ya Bobi Wine nti yava ku ki okubeera nga abuuza Bobi Wine oba alina ebyetaagisa oba ayo byonna ebimufuula okubeera nga ajja President Museveni mu ntebe, yavudde n'agamba nti ekibuuzo kye kikyaliwo mu ddiro kubanga ye teyakibuuza nga ye yekka boss lady. Ayinza okuba nga waliyo abantu bangi abandyagadde okibuuza Bobi Wine naye ne batasobola kubeera nga bafuna olukusa okukimubuuza. Era ye Zari okuba nga yakibuuza Bobi Wine nti alina ebyetaagisa byonna ebimusobozesa okuba nga ajja Museveni mu ntebe ne kimulema okubeera nga kimuddamu. Maybe kye kyaleetera n'abantu okubeera nga nte bamugyamu obwesige era n'okulaba nga President Museveni addamu mu ntebe. Era boss lady yagenze maaso n'abeera ng'agamba nti Bobi Wine ekyo ekibuuzo kikyaliwo mu ddiiro era asobole okubeera nga nte akiddamu, asobole okubeera nga amanyisa abantu. Kituufu alina ebimufuula okubeera nga abeera president oba ebyo aliwo mubezi kubeera nga asuddiya abantu na kubakozesa nsobi naye nga ye ng'omuntu talina bisaanizo bisobola kubeera nga bimufuula president. Nti okubeera nga yasoma n'abeera nga ategeera politics si kye kimuleetera okubeera nga nte abeera omukulembeze w'eggwanga addako. Wabula era kino tekyavudde ne kibeera nga kijjako abantu bangi nnyo ababadde balaba interview eyo oba nabo basobodde okubeera nga bamulaba ng'amaze okukola interview ne babeera nga era bayisa obubaka ku mikutu egy'enjawulo nga balaga nga boss lady ono watandise okubeera nga nte yeeyingiriza ebintu by'atamanyi era webiba nga byakwesonyiwa byebintu byalina okubeera nga asookerako ddala kwesonyiwa bya politics na kwesonyiwa Bobi Wine kubanga Bobi Wine abantu bangi nnyo baalaze ekitangala newankubadde embu ebyaliwo bingi nnyo mu kalulu akaali aka 2020 era ng'abantu abasinga bagamba mu 2021 omusajja ono baakwata bukwasi mu nsawo ne babeera nga nte bamunyaga naye boss lady byayogera ayinza okuba mbu ali ku munaanaasi. So ye boss lady avudde n'agamba nti Bobi Wine bw'oba ng'osuubira n'okuba ng'okomawo mu kalulu akaddako bw'onna batonaba kuba ng'oddamu kibuuzo kino eri abantu abasinga nkukakasa oyinza obutaba na busobozi bubeera nga nte owangula akalulu ako. So yoyo boss lady ate alumbaganye Bobi Wine era Azeemu amubuuzizza ekibuuzo kye yamubuuza whether asobola okubeera president w'eggwanga Uganda era ayogere ekyo kyonna abantu kwe bayinza okubeera nga basinzira okuba nga bamuwa obwesigo bumufuula omukulembeze w'eggwanga Uganda. Jjukira ali wano mu ggwanga nga bwe nagambye alinawo party eya pool party wali ku Power of Africa era nga egenda kubeerawo ku weekend eno oba olunaku olw'enkya olwa Sunday. For now sigenda kubeera nga nsukkawo just nja kuba nga nsaba Mukama Katonda abeere nga akunkuumira. Bye.